Yes, whatever man is a Fad TV in channel, Masters Mutia Mutia Mujiba, James Zako, Engalo in channel, and Fad TV, you will be subscribing at like video. Comment section with your coaches or what you want video at or like video at Sigalinga on following. Evilagan Vidiana Kanyamos. Ne muhozi baina enkolagana byongedde okulaga nti taata wa mwana wa Juliana Kanyomozi amanyikidanga Taji yegino muhozi jukira omwaka ogwa 2018 Juliana Kanyomozi yazalira omwana we abantu bannyo bavanga beebuuza ni kitaye w'omwana Juliana Kanyomozi bwe yazala omwana we bwati baneganda basinga batandikirawo okwebuuza ani taata w'omwana ani taata wa mwana who is the father of Juliana Kanyomozi sani abasinga bakyebuuza nga bakyebuuza bangi nnyo bakubagana empawa ne batandika omusiba kwa Pastor Mondo nti ekitaye w'omwana kugamba buli omu n'ayogera byasanze baneganda bakakana bokka ne basirika ne babivaako naye kati ssaawa zino bazzeemu ate okubitikako ennyo attention nga balaga nti kino mukozi ayinza okuba taata w'omwana jjukira olunaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'omusanvu 2022 Juliana Kanyomozi asuubira okusinkana Jino Muhoozi wali ku State House Entebbe makago wa president wali Entebbe bagenda kusinkana Juliana Kanyomozi ne Jino Muhoozi musuubira bagenda kwogera ku byaki okusinziira ku mukutu ogwa link up news wali ku site emu wali ku mukutu ogwa Facebook gulaga nti Juliana Kanyomozi balina okusinkagana ne Jino Muhoozi olunaku olwaliro saa zigenda kubeera ssaawa 6 ez'omutuntu bano bagenda kusinkagana bannayuganda basinga beebuuzizza kiki kye bagenda okusinkagana okwogerako Juliana Kanyomozi jjukira bannayuganda bonna basinga teri munnayuganda yonna yali alabye ku feesi ya mwana wa Juliana Kanyomozi Juliana Kanyomozi buli bifaananyi bye yeekubisa mutabani we gamba babyekuba mutabani we amutunuzizza feesi ng'agitunuzza eri bannayuganda basinga bakikubagana kempawa ne beebuuza Juliana Kanyomozi lwaki akweka mutabani we feesi ayinza okuba omwana ono yafaanana nnyo Jino Muhoozi nga Juliana Kanyomozi kyekintu ekyokulaka nga tayagala kulaga feesi ya mwana bannayuganda basinga bakyakikubagana kempawa beebuuza Juliana lwaki akweka feesi y'omwana we lwaki akweka feesi y'akaana akato Kataaji lwaki akweka feesi y'akaana ako tasubira nti abasinga nti tuyinza okuddamu nituloga omwana we n'afa kuba bannayuganda basinga bagamba Juliana Kanyomozi ayinza okuba mbi atya bannayuganda nti obulogo obungi nnyo bannayuganda bayinza okuddamu ne baloga omwana we n'addamu n'afa kati ssaawa zino bagenda kusinkana Jino Muhoozi wali ku mukago gwa president mu State House Entebbe saa 6 ez'omutuntu okusinza ku mukutu ogwa link up news wali ku mukutu gwa Facebook gulaga nti bano bagenda kusinkagana lwakuba tegutegedde biki bagenda kwogerako naye nga gujja kuba gututuusaako updates zinabazivuddeyo beetaaga bamanye biki bagenda okwogerako Juliana Kanyomozi ne Jino Muhoozi okusinza ku bannayuganda basinga ku mukutu gwa Facebook abalabye post eno kussa ne article eraga nti Juliana Kanyomozi ne Jino Muhoozi bagenda kusinkagana bannayuganda basinga beebuuza bagenda kusinkana kwogera ki tebabanga bagenda kubaako bye basinkagana nga bagenda kwogera nti oba ku bintu ku ngeri bagenda okuzaamu omwana waabwe biki bitwala tugende byonna kwegamba bikyali awo bikyatandika butasi naye nga Juliana Kanyomozi bannayuganda basinga bakisimbye emmoolo ne bagamba Juliana ne Jino Muhoozi oyo ye taata w'omwana Juliana yekera okutukweka jjukira mu mwaka gwa 2018 Juliana Kanyomozi yali mu ggwanga lya Amerika akatundu lwakuba nkeerabidde mu ggwanga lya Amerika eno yali agenze okulabika ng'azaala wabula byali bitambula mu nkubu nti kiraga nti bano Muhoozi kussa ne first family yonna baali bamuwadde ssente agende mu ggwanga lya Amerika asobole okuzaala jjukira Muhoozi ono ayina omukyala gwe bayita Shamiro Kuteesa ono muwala wani wa Samuel Kuteesa bamita Sharon Kuteesa muwala wa Minister Sam Kuteesa jjukira Muhoozi musajja mufumbo era nga oyo muwala ye mukyala we kyokka ate Juliana Kanyomozi ate naye yakakana ate Muhoozi nti amuzaddemu abaana yakakana amuzaddemu omwana sijagamba baana kuba yakamuzaalamu omwana omu yakakana amuzaddemu omwana kati nga Sam Kuteesa alaba nga Juliana gyaleeta obufumbo bwa muwala okubanga gukyankalana ne Jino Muhoozi ono baamusindika mu ggwanga lya Amerika era Juliana bambi nti yagaana kugamba yazamba lyanagenda mu ggwanga lya Amerika gy'abazaalira era bano bamuwa obuyambi tebamuwa ekimu kyonna kye yali yeetaaga ne bamugamba awumuzemuko n'okuyimba asobole okugenda mu ggwanga lya Amerika alina okutabangula obufumbo bwa Muhoozi n'omwana wa Minisita Kuteesa oba ate Juliana Kanyomozi ate bagenda okwekanga nga ate akomyewo ate nga buli kimu baali bakimwa mu ggwanga lya Amerika jjukira Juliana yagenda mu ggwanga lya Amerika yalwayo nnyo era bannayuganda basinga baddamu okulaba Juliana Kanyomozi ng'azadde omwana we gwe bayita Taji gw'alina
oba ate biva mu nkubo bitambula ebitayita mu nkubo biraga nti General Muhoozi yagamba Juliana akomewo ng'alaba eri teyeetaaya bulungi nga teyeeyagalira mu ggwanga lya America ajjukira ng'asiibayo yekka asiibayo bw'omu talinayo waŋŋanda yeerwe yenna talinayo bantu be bamanyi n'amugamba akomewo. Wabula Sam Kuteesa ye minisita yakisanyukira kino era agamba General Muhoozi afa okulaba nga yatya Juliana Kanyomozi okulaba nga addayo mu ggwanga lya America. Kwegamba biri awo bwe bityo omukutu ogwa Link Up News gwe gusinze okulabika nga gubisitula gwezzeemu okulabika nga gubireetera okutambulatambula ku social media. Bannayuganda abasinga ne babiwaako endowooza yaabwe. Abasinga bagambye nti Muhoozi ne Juliana Mwattu bayinza okuba baagalana. Abalala bagambye kituufu bano baagalana 100%. Abasinze bagambye bano mukwano gwabwe we guli Mwattu era n'omwana oyo waabwe babiri Muhoozi ne Juliana. Kuba Bannayuganda abasinga beebuuza ani taata w'omwana kuba si Juliana tayagala kulaga taata wa mwana. Kino kiraga nti taata w'omwana ali mu gavumenti ate nga muntu munene nnyo naye ng'ate abasinga basinze dusimba kwani ku General Muhoozi Kayinirwa kugamba tukyalinze enzitwayo biki ebinaabivuddeyo ku side eyo naye nga nze nja kuba mbibatuusako wano ku Faali TV gisubscribe like nga comment section weeri awo bw'oba osanzemu obulango tobuuka video ng'etandika ne gyeggwera kijja kubeera malembe nnyo ng'obulabe naye nga Juliana Kanyomozi omwana we Taaji bagenda kuba basinkagana ne General Muhoozi olunaku olwaleero wali ku State House Entebbe ku saa 6 ez'omutuntu bagenda kwogera ku ki naye nga basika Bannayuganda bategeeza nti bagenda kwogera ku ki ku kya mwana waabwe. Bannayuganda bangi nnyo basimbyeko olunwe nti Muhoozi taata w'omwana wa Juliana Kanyomozi. Jjukira bagamba abangi bwe basombye olunwe we kyabikira ekizimba we kyabikira kati kiyinza okuba Mwattu bana abantu nga taata w'omwana ye General Muhoozi kwa Juliana Kanyomozi kiraga nti n'okuyimba kati yakummulamu ate nga buli kimu akifuna talina mulimu gwonna gwakola. Kiraga nti ssente baazimuwa mu bujjuvu. Bannayuganda basinga beebuuza Juliana atategeka concert atategeka nti oba ategeka ekivvulu. Bannayuganda basinga bakyebuuza beebuuza Juliana okuyimba yakummulamu dda ssente azijjawa. Bannayuganda basinga bakyebuuza naye nga Juliana Kanyomozi ayinza okuba alina bamukwasaganyizako abanene mu gavumenti okubanga atambuza obulamu bwe kw'ossa ne mutabani we gwe Nyakazaala amanyikidwa nga Taaji. Naye nja kumbi batuusako byonna akadde konna ngenda kusaba subscribing ate olikinge video mu comment section weeri abakokyotesa oba kyoba naye nga ensonga za Juliana General Muhoozi n'omwana we gwe bayita Taaji byo bitatulendinga nnyo ku social media bikyatambula nnyo ku social media ebiraga nti Muhoozi ye taata w'omwana wa Juliana omulenzi amanyikidwa nga Taaji. Byo bikyatambula bikyatrendinga mpaka na kaakati kuva mu mwaka gwa 2018 abadde byasirikamuko olw'ensonga nti Juliana abadde yavaamuko nga yagendako mu ggwanga lya America naye okuva lwe yadda Bannayuganda basinga bakisimbyeko olunwe beebuuza ani taata w'omwana we gwe yazaala kati gwalina essaawa zino gwe bayita Taaji. Bannayuganda basinga bakyebuuza mpaka na kaakati bakyakyebuuza ate kati kebalabye article kw'ossa ne post etambula ku mutwe gwa Link Up News eraga nti Juliana ne General Muhoozi bagenda kusinkagana olunaku olwaleero bagenda kukola ensinkano wali ku makago wa president ku State House Entebbe. Bannayuganda basinga batandise okukikkiriza nti Mwattu Muhoozi ye taata w'omwana wa Juliana Kanyomozi. Musubscribinge Faali TV gimulayikinge mugere bulungi amweraba.